Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe of course najjo sinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo atuyama okubanga tuzikutuusaako ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu lya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Olunaku olw'ejjo waaliwo omuvubuka omu okuva mu bitundu by'e Masaka eyo yagenze mu State House n'asisinkana Museveni ne Balamu. Omuvubuka ono yabadde ayambadde attire oba ebyambalo by'aba foot soldiers ab'ekibiina kya National Unity Platform bye batera okwambala naddala nga batambula ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu oba nga waliyo press conference ku kitebe. Omuvubuka ono President Robert Kyagulanyi Ssentamu alina bye yamwogeddeko ogenda kubanga obiwulira mu vidiyo eno eyamututte mu State House naye ogenda kubanga omutegeera olunaku lwaleero mu vidiyo eno yennyini. Omuvubuka ono amanyikiddwa nga Ali Kateregga era nga kansala w'ekibiina kya National Unity Platform mu mitundu by'e Masaka City era nga yagenze mu State House olunaku Balamu Balugahala we yabadde alayizibwa ku bwa minisita w'abavubuka mu ggwanga lyattu erya Uganda era okusinziira ku byabaddewo omuvubuka ono yamugye e Masaka ng'omu ku bakansala abataano abatuula ku executive cabinet oba executive committee ey'ekibiina kya National Unity Platform bitundu by'e Masaka. Omuvubuka ono we yatuuse yategeezezza nga bw'Ali Kateregga era y'omu ku bammemba abataano abatuula ku kakiiko ka NUP nga bwe nkutegeezezza. Era ebigambo bye yategeezezza Museveni yamugambye nti baakulemberwamu bannabyabufuzi abaagala okuyisaawo ebyabwe kye yayise opportunistic politicians. Era okusinziira ku bubaka bwe yawadde Museveni bwabadde bwe buti kamukusome. Yagambye, Mr. President, I'm here to humbly request you to look into the matter of releasing all the people who were politically imprisoned. Most of these youths were misled by opportunistic politicians. But I'm here to humbly ask you to release them, have them rehabilitated and taught to love their country. Myself, I pledge to support your government because we were being misled. As a member of NUP's executive in Masaka, I know that the politicians we followed amount no good. Ebyo bye byabadde ebigambo by'oyo Ali Kateregga eyeeyita omu ku abo abataano abatuula kakiiko k'ekibiina kya National Unity Platform bitundu by'e Masaka. Era President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'ejjo mu press conference eyabadde wali ku kitebe Makerere Kavule yategeezezza nga ekibiina we kiteegayirira President Museveni kubanga ata baganda baffe abaasibibwa ku nsonga z'ebyobufuzi era anaavaayo n'ategeeza bannayuganda nti abo abaasibibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi tebalina musango gubasibya newankubadde nga baatwalibwa mu kkooti z'amagye. Okusinziira ku kkooti entuula ez'enjawulo ezibadde zituula kiraga nga abamu ku bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform bano abaasibibwa mu mwaka gwa 2021 kuliko Kibalama, Olivia Lutaaya, Abamachete n'abalala. Kigambibwa mbu bano balina factory ekola bomu era nga emitwe emikulu kkooti y'amagye gye yanokolayo kwaliko Damulira, kwaliko Olivia Lutaaya era nga okusinziira ku ebyo abalamuzi bye baasomera bano abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform bagamba nti balina ekkolero lya bomu era bagezaako kubanga bazitulisa ne bayokya emmotoka.
Bingi nnyo ebyeteddwa mu kkooti n'obujulizi obumu bwagobwa olw'ensonga nti bwali tebukwatagana bulungi, wabula omulamuzi eyali ali mu kuwozesa bannaffe bano n'asalawo okwongezaayo olutuula lwa kkooti. Naye akakiiko akakwasa ebyokununula oba ebyamateeka mu kibiina kya National Unity Platform kakulembeddwa Shamim Malende, Mama Kampala, okulaba nga banunula baganda baffe bano kubanga tebalina musango. President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri y'emu yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nga omuvubuka oyo Ali Kateregga yeeyise omu ku ba executive members abatuula kakiiko ka National Unity Platform mu bitundu by'e Masaka nga bwe yaweereddwa omusimbi okusobola okuba nga ayonoona oba agezaako okusigira bannayuganda ekifaananyi nti bannakibiina kya National Unity Platform bali mu nteeseganya ne President Museveni, era President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo bino n'abiwakanya nti kyabadde kigenderere okuba nga bagulirira omuvubuka ono Ali Kateregga okulaga bannayuganda ekifaananyi ekikyamu nti obaolyawo ekibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze baakyo nti bandibanga batuula mu kafubo n'okusisinkana President Museveni ku nsonga ezeekuusa ku ba political prisoners bonna abaasibibwa mu mwaka okuviira ddala mwaka gwa 2021 mu campaign, era n'okutuusa kati baganda baffe bakyawambibwa ku nsonga y'emu eyeekuusa ku byobufuzi, naye nga n'ekibiina kya National Unity Platform bannamateeka baakyo of course tebatudde okuba nga balwanirira abantu bano okuddayo mu families zaabwe basobole okuba nga bateebwa kubanga tebalina musango gw'amaanyi gwabakwasa. Ensonga eno tukyagiriko nnyo era tukyagirondoola, naye byonna ebinaba bigenze mu maaso oli wakubanga bifuna butereevu nnyo wano ku mukutu. Ky'olina okukola bw'oba mpya, subscribinga, likinga, of course osharinge message eno osobole okuba nga etuuka ku buli munnayuganda kubanga ffenna kitukwatako okumanya ekigenda mu maaso naddala mu struggle eno gye tulimu okulaba nga tununula eggwanga lyattu lya Uganda okufuna emirembe nate gye tuteekeddwa okuba nga tufuna nga bannansi. Kale atakuumira mpeera bankuumire, atusinkane mu vidiyo yaffe n'abeddako bingi nnyo byenkyabatuusaako. Waliwo obubaka bwa Barbara Itungo Kyagulanyi bwe yaweerezza eri bakyala banne abeekobaana nate okutulugunya ezzadde mu ggwanga lyattu erya Uganda, naye nga ngenda kubanga ensijja nabyo mu bujjuvu ndowooza mu vidiyo yaffe egenda okuba nga eddako. Kale musibe bulungi, mweraba.